Ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, Prosi Mwesigwa omutuuze w'Empala mu Town Council y'e Katabi ajja kulwawo kulwerabira. Ono agamba bwe yali agenze ku dduuka okubaako byagula, yasanga embwa egajambudde muwala we w'emyaka 3 era nga Katonda yazza bibye. Kati neighbor nga yali awo ebweru awo ng'atudde. Kati mbu bagenda okuwulira ng'omukazi wa wali aleekaana mama Jona mujje najja nga asitudde omwana neighbor kwe kudduka n'atuuka ng'omwana embwa zimaze okukola ki nga zimulumye yenna. Mukuyitira emmanju n'ensinkana n'embwa eyaluma omwana oyo nagalula bwe nti ekitinjo kube n'embuuka nedda eri bwe wati n'egenda kati n'engenda ewaka n'endaba ki omwana embwa gwe yali ekoze eki gwe yali erumye. Enkovu eziri ku mwana ono ze ziraga biki ebyaliwo. Maama we agamba nti yadde agenda atereera waliwo obujjanjabi bw'atafunye olw'ebbula ly'ensimbi. Naye mu mpisa ey'okusatu yamiisingamukko nitutambatamu kuba mpisa okuba nagenda siina n'ekikumi nga teziriiwo kati ne bagamba tebalina mukolako nga tebalina ssente. Ono era tubuulidde nga muwala we bw'asasulwa ku ssomero nga banne batya okubasiiga ekirwadde ky'embwa ekimanyiddwa nga rabies. Omwana oyo ng'embwa yakamuluma banne baamuddukanga nga bamudduka buddusi. Ku kyalo kitale ekiriraanye Empala naye abaayo embwa zino baziwanda lusu. Alice Nakalema nga mulunzi ku kyalo Bukandekande ekitara twamusanze aliko waagumbye ng'akuuma embuzi okulaba nga teziriibwa mbwa. Ebisolo embwa ezo esawa nejja n'egikwata n'egitema ate bw'egitema ezimu zirina obulwadde singeme era ekisolo ekyo kifa kati n'osalawo n'otuula n'okuuma ate ng'akuuma buno obutono obwasigalawo. Wiiki ntono eziise ono yasanga embuzi ze eziwera 4 ziriiriddwa embwa. Embwa nasiba ebisolo byange wano waka wennyini ne zirya endiga 4 n'obwana 2 ne zirya embuzi 3 ng'ate zirina n'amawako kati n'ensigala bwe ntyo mu bbanga nga nfiiriddwa. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba kumpi buli kiseera bafuna okwemulugunya okuva mu batuuze ku mbwa zino. Tandise okufuna amawulire okuva mu batuuze nti waliwo ebisolo byabwe bizze biriibwa embwa. Ebifaananyi byonna ebyakwatibwa byalaga nti ekyamazima zaali mbwa kuba oba oliawo ne mu kiseera ekyo kyennyini zasangibwa nga zikyaliwo ku ground we zikoledde ekikolwa ekyo. Bantu mukaaga n'abakulu omulala yamutaagula butaaguzi lugoye kwegamba lw'olutalo lw'embwa lw'amaanyi nnyo abantu embwa zibayiga ate zitambulira mu ki zitambulira mu bibinja. Abatuuze beeraliikirivu olw'ekirwadde ekiva ku mbwa zino ki rabies nga n'abasawo b'ebisolo bakakasizza ng'ezimu ku mbwa ze baakebera bwe zikirina. Samples ezagenda mu lab zaali za mbwa 2 ne zitestinga positive. Era olwafuna amawulire ago tuwaddayo ku ground. Ono era tubuulidde nti abantu 2 be baakafa olw'ekirwadde kino mu bbanga eriise so nga bana bali mu kujjanjabibwa. Mu cases ze tusembyeyo ofuna ezibadde reported wano ku Town Council zibadde cases 6. Ekyembi nti abamu kwabo 6 2 baafa. Naye ng'ekyabatta nti tebaamalayo ddoozi baatwalako kitundu ate ng'olumiddwa embwa kikwetaagisa okufuna empisa eziwera 5 okusobola okuwona kyokka nga buli emu eri wakati w'emitwalo 4 n'ekitundu n'5.